political situation eyimiridde etya mu Uganda versus elections nti roadmap ey'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda kagifulumya dda ne bamala ne baddamu ne babakakasa n'okukakasa oba banaakola akalulu k'amazima oba si k'amazima naye okusooka ffe tubozaayoza ne bazze mu bifo byabakama yakomyewo kati challenge eri gyali tyagenda kuteekateeka akalulu k'amazima na bwenkanya roadmap yafuluma dda kati egenzeeko emyezi ndoze 5 naye ekiriwo waliwo njawukana mu ngeri ez'enjawulo mu bibiina naye oyinza okutandikira ku kibiina ekiri mu buyinza NRM olwaleero tulaba nti olaba NRM naye n'aba NRA bannansangwa nabo gye bali nabo balina ebyabo kati NRA eriruddawa NRM eriruddawa ate NRMO so ekibiina nakyo kyesazeesazeemu ebiwayo ebyenjawulo era mwemuva na kino kyowulira MK n'avaayo Muhoozi Kayine Rugaba naye ava mu kibiina kyekimu kitegeeza ni nakyo kirimu okwesalamu olwaleero naye si kyekyokka kati tulabye nti bano ababadde bajja bakola effujjo eryo lyonna mu MK kati kyeyubudde kireese Patriotic League Uganda gy'oyinza okuyita the den of thieves oba empuku y'abanyazi ey'ababbi lwaki ekyo bwe kiri kize kyeyoleka naye ng'eyo tunnatuukayo bw'ebanga si kutabulwatabulwa nakweyawulayawulamu wandibaddeyo omuntu yenna kati kyogere bwati nga mutegeevu n'agenda n'ekisinde ekyo Mike ani atamumanyi wano kye yakola sente z'abalwadde b'ebigenge yaziwuuta ez'abalwadde ba siriimu n'azirya kati be bali ku kisinde ekyo ekyagguddewo kati tugambe nti empuku y'abanyazi n'ababbi kati be bafuuse ba reverandi okutubuulira bwe tulina okwagala ensi yaffe ababbi ate be banaatubuulira ffe batusomese bwe twagala ensi yaffe ate abanyazi ani atabalabye wano ono Mike ani atamumanyi